Abakristo okuva mulabizi bw'emukono beeye mu bungi ku ttuko y'emukono emanyiddwa nga St. Philip's Andrews Cathedral okulanga abeetaba kusaba kwa Christmas okw'omwaka guno. Okusaba kuno kulemeddwamu omulabizi w'emukono the Right Reverend Enos Chito Kagodo nga ono agamba kekano akaseera munnabyabufuzi n'abantu bonna okwagala emirembe okulaba nga gibeera mu Uganda lino. Njala kwebaza Katonda atusiza ku mazaalibwa gano ag'omwaka 2024 bannange ekisa kya Katonda era kwagala kwa Katonda naye nebaza nnyo Mukama kubanga amazaalibwa gano era gatusanze mu mbeera ezitali zimu. Waliwo bangi basanyuka, bangi Mukama bwadde obulamu naye n'abasoomozebwa bwe bali bangi. Waliwo abayita mu kutulugunyizibwa, waliwo abayita mu kukuluusanyizibwa, waliwo abatafiirwako, waliwo abalwadde, waliwo abafiiriddwa abantu baabwe. Naye Isaaya atugambye nti omwana atuzaaliddwa ffe, oyo ye kabaka ow'emirembe yateesa ebigambo. Njala kusaba bannayuganda bonna bw'oba okola kolerera emirembe kubanga ekyo kyayita Mukama waffe Yesu. Abakulembeze baffe mu gavumenti twongere okunyweza emirembe. Bannabyabufuzi bonna nsaba oba weesimbyewo oba ogenda kukola ki fuba okulaba ngoleeta emirembe kubanga obulamu bwe bugagga ate obulamu bwe busobola okutwala mu bigambo byonna. Mbasaba mu byonna okwesiga Katonda. Nsaba Katonda oyo abeere namuziga tutambuliza amaka gaffe, tutambuliza emirimu gyaffe, tutambuliza obukulembeze Mukama bayise mu bukulembeze kubanga yasobola okututwala ewala. Yesu ataba namuziga kifaanana n'eggaali omutali luviiri osamba n'okoowa naye nga tuva mu kifo. Naye ate Yesu abeera mu ffe tuba asobola okutuusa wala kubanga atutambuza, atulinnyisa ensozi, atuyisa mu bikko, wabeerawo obuwanguzi. Eyo nno gwe mbaagaliza omwaka guno nga guggwako ate nga tuyingira mu bbya. Yesu abeere namuziga ow'obulamu bwaffe tujja kutuuka wala. Mukama abawe omukisa. Kagodo agamba omuntu yenna alina okukozesa Christmas eno okulaba nga afuna essanyu nga Yesu Kristo azaaliddwa olunaku lwa leero yagenda okumalawo ennaku yonna gye bayitamu. Yesu yekka yasobola okuwonya omuntu ki ekibi. Abantu bangi babuuliridde, abantu bangi ffenna tubiyiseemu abooluganda terabya okubawako ekyokulabirako. Nze nnyini mwana wange lekera okutambula ekiro, mwana wange va ku mwenge, mwana wange n'afuuka mwana wange. Naye sitaani akuwa bukodyo kakati yita booti kati kola booti bw'omala okukanywa waya akatangawuzi wekuba akawoowo kangi oyongera kubuzaabuza oyongera kwennyikayo. Naye Yesu wayingira akukyayisa n'ekyamulemedde okukola ki okukyama. Olabiraawo nga kimala, olabiraawo nga tokyayagala kukyeyo okugamba nawe weewuunya n'okwewuunya kubanga yekka Yesu yasobola okuwonya ekibi. Tewali mulala. Kyekyaleeta eri abantu bano baali bamubuwambe bwa kibi. Sitaani ng'abafuze kubanga sitaani afuze abantu ennaku zino. Sitaani awambye abantu ogamba nakyo kikolebwa, nakyo kikolebwa. Sitaani abamu n'abantu bakola bitya. Muntu omu yagamba nti abamu bakola ekyo sitaani agamba nti kameze sitaani ekyo sitaani kikoze. Naye ng'oli akikoze eki ng'akikoze. Twetaaga omulokozi yasobola okutununula okutujja mu mbeera efaanana. Eyajja oyo kye kyamuleeta abooluganda. Njagala twekebera obulamu bwaffe. Katonda atwagaliza mirembe ate ekisinga okuluma ekibi kimalako emirembe, kibuza emirembe. Obeera mu kutya kweraliikira mu kuteekakasa. Yesu kyava ajja n'agamba nze wenkuwonya kino kubanga ye kabaka ow'emirembe n'emirembe giyingira mu bulamu bwo. Amiina. Ensonga y'okubiri abooluganda, Isaaya yaleeta abantu bano yali abagamba ate bw'omala okulokolebwa kubanga okulokolebwa kutegeeza kuwonyezebwa. Singa Katonda abaako kyakuwonyeza oba kibi oba ndwadde oba bwavu oba kutulugunyizibwa oba mbeera ki asobola okukuuma ng'oli mulamu okusasitaininga kyakuwadde bamuyita era Yesu yennyini. Nadde Katonda ngamba wano ng'asoma ebigambo bino ne ngamba ekitegeeza Yesu akolanga preservative eri obulamu bwaffe. Yasobola okukuuma kubanga ngagamba wano statement ngamba kubanga bw'ataba buffe tuvunda, bw'atabaawo tusobola okuvunda. Bw'amala okunyweza obukkiriza obutukuvu ate
Yesu n'alabika n'olyoka oweebwa omukisa gwo. Ensonga esemba y'abooluganda kuno kwali kuyita kwa Isaaya nga bwatuyita olwaleero okuteeka Yesu mu kifo kye nga bwe mbadde mbagamba abooluganda fuluweero tebeera mu mupiira gwa maaso owadde ogw'emabega wabula namuzigo ono abeera wano wakati mu central era mu luzungu bagambye centerpiece ey'obulamu bwaffe ye Yesu. Kakati twalinawo ojja kumuteeka wala wonna yeetaaga ng'ali mu mutima gwo. Buli w'owulira ng'obulamu bulinga obugwa bw'omuyita ng'akukoonako namuziga ageddamu olugero kola ki nga buno obugaali bwedda Dr. Kajja bwavugana okoonako naye waabanga taliimu kolinawo ojja kutambula nakutuusa bugenda jala kubayita abooluganda. Yesu abeere namuziga obulokozi bwaffe. Ye Probosi wa Lutikko y'e Mukono Godfrey Sengendo agamba omuntu yenna aweddemu essuubi akozese Christmas eno okaba nga afuna essuubi okusobola okumalawo okusomozebwa kwonna kwe bayitamu ennaku zino okuli mu ggwanga Uganda. Kakati embeera efaanana bwetyo etuleetera omutawaana omunene nti abantu balinganga abaweddemu essuubi, abantu balinganga abatakyalina ssuubi lyonna. Naye mazaalibwa g'omulundi guno njagala kusaba Bannayuganda tweyongere okuba n'essuubi. Oyinza okuba nga tolina nsimbi, oyinza okuba nga olina by'oyitamu ebikunyigiriza, oyinza okuba nga olina obulwadde, naye omuntu kasita oggwamu essuubi ate embeera eyongera okutabuka. Nsaba Bannayuganda tusigale nga tukyalina essuubi, nsaba Bannayuganda tusigale nga tukyayagalana, kubanga okwagala kwe kujja okutuyamba okutuuka ku bintu ebirala bingi. Naye era n'ensaba n'abalala abakulembeze bafube okulaba nga bakola ku ebyo balina okukolako ebivunaanyizibwako omuntu eno wa wansi. Omuntu ono teyeetaaga nnyo kunoonya ntebe nnene za waggulu, naye kasita afuna services ezimumala essuubi oba omaze okulimuteekamu nti asobola naye okubeera obulungi. Abantu bangi bali mu mbeera ebatabukidde webanyigiza lwakuba nti waliwo bye batafuna, waliwo bye bandibadde bafuna naye nga tebannaba kwefuna bulungi. Kale nga gavumenti bwekola ku bintu ebingi naye lowooze nnyo ne ku muntu ono asookerwako. Twebaza olw'enteekateeka eziriwo, PDM tugiwulidde n'ebirala bingi tubiwulidde, ebyo gavumenti ekoze bulungi, naye yongeremu amaanyi okulaba nga omuntu ono wa wansi abaako engeri gy'ayambibwa okwejja mu mbeera eno gy'ayitamu. Ye Pulezidenti w'abakyala abakristaayo omulabizi w'e Mukono Robina Lukwago asabye abakyala okufaayo okulabirira amaka gaabwe n'agamba Christmas eno bagikozesa okulabirira abaana baabwe okulaba nga beeyisa bulungi nga kino kyekijja okunyweza amaka gaabwe wamu n'okulabirira babba baabwe obulungi. Ndi mu Zabbuli eno mu ngero ey'e14 nga egamba bw'eti ti buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajabya n'emikono gye ye. Kale bakazi bannange mbakubiriza mubeere abakazi ab'amagezi abazimba ennyumba zammwe nga mulabirira bulungi abaana baffe. Ekisinga obukulu okuteekamu abaana baffe empisa tuddeyo ku nnono. Abaana baffe mubawe emmere emala kubanga emmere bw'eba emmere emala waka abaana tebawankawanka. Maama omulungi alaba abaana gye basula, alaba abaana bye balaba, alaba abaana bye bakola, ate atula nabo n'ababuulira n'asaba nabo, ate alabirira n'omwami we abamu nnyumba yo bonna abalabirira. Kale bamaama obubaka bwange obwo nti abaana olw'omulano luwanvu mubalabirire mubateekemu empisa. Kati zino ennaku enkulu bamaama obubaka bwa Christmas timufumbeeko, muteeketeekeeko, mugabule. Bw'omanyi taata kyalya, bw'omanyi abaana bo gundi awomerwa kino gundi awomerwa kino, musanyukire wamu. Twagala empisa ennungi. Omukazi bw'akula nga mukazi atya Katonda ne gy'agenda yonna banaamwesimisanga. Baagaliza Christmas ennungi mu mwaka ogujja omulungi naye ng'abaana baffe mubalabiridde naye ate temwerabira. Kino omwaka ogujja tuuse tulina okuwaayo school fees. Bamaama bwe muba mukola shopping eri bataata nga mubalagulira ebyokukola ojjukire school fees kubanga n'omwaka ogujja gutuuse. Kale